When is the best time to get pregnant? Faster, the ovulation date. Nsanyuse nnyo mukwano gwange okuwuliza, nsanyuse nnyo nkwaniriza ku channel yaffe BUUZA Omusawo Gerald Massa. Ku channel yaffe no twogera ku nsonga ez'ekikyala tuziyite women's health, twogera ku ovulation calendar, omukyala asobola atya okufuna olubuto amangu ng'ategedde ennaku ze. Then twogera ne ku nsonga zonna ezikwatagana ne reproductive health oba ebintu ebikwatagana n'ebyokuzaala. BUUZA Omusawo Gerald Massa ye channel gy'oliko. BUUZA Omusawo Gerald Massa ye channel gy'oliko era nkwaniriza nnyo mukwano gwange. Tugenda kwogera ku banga ekyala lyasobola okubanga afuna olubuto ne ovulation date oba lunaku ki omukyala lwasobola okubanga asobola okufuna olubuto amangu. Era ku video yaffe eno wegwenda okugwerako ojja kuba omanya banga ki omukyala lyasobola okufuniramu olubuto. Nsanyuse nnyo okuwuliza, nkwaniriza ku channel yaffe eno era tugenda kwogera ku eno ensonga. So omukyala okubanga afuna olubuto amangu alina okubanga amanya ebbanga oba alina okubanga amanya ennaku ze nga bwe zitambula. Ennaku zino ze twogerako ze bayita the menstrual cycle. Omukyala waba amala ennaku 28 nga agenze mu nnaku ze, katugeze walaba periods ze leero, n'alaba periods enkya, n'alaba periods olunaku oluddako, then waba amaliza okubanga avudde mu periods ezo. Ebbanga lyagenda okumala okuva olunaku lwe yatandika okulaba periods ze nga 1, 2, 3, then paka olunaku lwagenda okubanga addamu okulaba periods. Katugeze wabanga alabye periods nga 1 nabanga azeemu okulaba periods nga 3. Eryo ebbanga okuva olunaku lwe yasooka okulaba periods n'avaamu, then n'amala nazino ennaku nga tali mu nsonga ze, then n'addamu n'alaba periods. Ebbanga lino okuva ku lunaku luno olwasooka nga alabye periods paka olunaku olugenda okusooka nga ali mu periods ze oba nga ali mu nnaku ez'okuba nti alabye periods omwezi oguddako. Ebbanga lino the difference okuva ku lunaku olwasooka n'olunaku olugenda okusooka omwezi ogujja, eryo ebbanga lye tuyita the menstrual cycle. So menstrual cycle ly'ebbanga omukyala lyamala nga alabye periods paka olunaku lwajja okuddako okulaba periods. Normal menstrual cycle oba ennaku eziri normal eza menstrual cycle zirina kubanga ziri between nga 21 paka nga 35. Oba oli mukyala nga ogenda mu nsonga zo n'omala ennaku 4 nga era kwegamba tozzeemu kulaba periods zo, then kiba kitegeeza oba olina kye bayita abnormal menstrual cycle. Era bintu bingi ebisobola okuleeta embeera eno. Mu video yaffe eno tugenda kuba twogera ku eno ensonga, tugenda kuba tugivuunula. Era oba oli mupya wano, sanyusa nnyo okuwuliza mukwano gwange, clickinga oba nyiga epesa erya red eririko ekigambo subscribe. Wabonyize epesa eryo ojja kuba ofuna video zaffe ze tuteekayo buli kanaku. YouTube ejja kuba ekuwa video zaffe buli tuteekayo wetu tikusaba 11, then ojja kuba ofuna video zaffe ng'ate weeyongera okumanya banga kiri osobola okubanga ofuniramu olubuto. Bakyala bangi abazirabye videos zino era bali kuwa testimony, bali tubulira nti yes, knowledge gye tuli okubawa eri bayamba era twebaza Mukama kuweeyo ensonga. So when is the best time to get pregnant? Faster, the ovulation date. Okuddamu ekibuuzo ekyo, banga kiri osobola okubanga ofuna olubuto amangu. Ebbanga lino tugenda kutwala example, tugambe nti woba olaba periods zo nga 1, n'olaba periods zo nga 2, n'olaba periods zo nga 3, n'oddamu n'olaba periods nga 4, n'oddamu n'olaba periods nga 5. Then n'ovaamu ku luno olunaku. Oba oyagala kumanya banga kiri ogenda okubanga ofuniramu olubuto amangu, obala okuva ku lunaku olusoose luno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Luno olunaku lwe bayita 14 fe luno lwe lunaku lwogenda okubanga ovulatinga. Oba oyagala kumanya banga kiri osobola okubanga ofuniramu olubuto, obala nnaku 14 okuva ku lunaku lwolabye periods zo. Buno box obwa red bulaga omukyala ali mu periods, buno webugwerako red wano aba avudde mu periods. Naye ate eno just example, oyinza okuba oli mukyala ng'oli kulaba video eno naye ate nga gw'omalamu nnaku 2 zokka, era olina okubala okuva ku luno olunaku. Toweeralikirira zino ennaku eziddirira, just bala olunaku olusoose, then olunaku olw'14 lwogenda okubanga ovulatinga. BUUZA Omusawo Gerald Massa ye channel gy'oliko. Subscribinga
olikinge onyige n'akadaako oberenga ofuna videos ze tuteekayo buli kanaku. Subscribing mukwano gwange so that olabe videos ze tuteekayo buli kanaku. Oba to subscribinze ate okufuna channel yaffe oba ogenda ate kukola searching ebiki kiba kigenda kutwalira ebbanga ddene okuddamu okulaba channel. So o subscribing kiba kitegeeza oba oyingidde mu family oba oyingidde mu kuba nti kati videos zonna ezikwatagana ku byekikyala ogenda kuba oziraba. So tukyayongera n'ekibuuzo kyaffe, tukyayongera n'ekibuuzo when is the best time to get pregnant, the ovulation calendar. Era tugambye nti olunaku olw'14 lusobolera ddala okubanga ofuna olubuto amangu, naye ate tugenda kwongera tuwayemuko twogere ku biki ebisobola okubanga olabirako oba kye bayita signs and symptoms of ovulation. Biki byolabirako okulaba nti yes wandibanga oli mu nnaku ze bayita danger days oba ennaku ze bayita unsafe days. Danger days oba fertile days oba ennaku zosobola okufuniramu olubuto tugambye nti luba lunaku olw'14 n'ennaku esatu eziddiridde ezo ezisooka nga tunagendamu. Ng'oba ina ekibuuzo kyonna ku bye tuli okwogerako nga obadde tokitegedde bulungi, genda bugenzi mu comments oteekeyo ekibuuzo kyo mu comment section eya video eno. Teekayo ekibuuzo kyo no commentinga ku video endala yonna mba nja kuziraba comments zo era nja kuziddamu n'obwangu obw'amaanyi ennyo kuba manyi nti mikono gyaffe bangi bali ku YouTube ate balaba channel zaffe zino. Olwo channel yange ey'oluzungu bagiyita Gerald Massa the Health Educator, oba ng'obadde oyagadde obubaka buno mu luzungu era osobola okugendayo n'onyiga epeesa eryo era YouTube ejja kuba ekulaga videos zaffe ez'oluzungu. Channel yaffe eno twogera ku videos oba twogera ku byobulamu eby'abakyala naye nga tukozesa Luganda kuba mulimu bannaffe era abandiyagadde videos zaffe ne ziba nga ziri mu Luganda. So tubadde tukyayogera ku biki byolabirako nti wandibanga oli mu nnaku ez'okubanga oli mu danger days oba oli mu nnaku ez'okufuniramu olubuto. Tugambye nti ekisookebwako ogenda kulaba changes mu mubiri gwo. Temperature yo egenda kuba erinnya oba ojja kuwulira omubiri gwo nga gubugumirira. Okubugumirira kw'omubiri okwo kwe bayita okulwala mu nsonga ez'abakyala. Ebiseera ebisinga kiba kiraga nti oli mu nnaku ez'okuba nga osobola okufuna olubuto. Of course tekitegeeza nti buli owoofuna okubugumirira buli lwoba nga ofunye temperature nga erinnya mu mubiri gwo tekitegeeza nti oli mu danger days. Singa ebbugumu lino lyeyongera n'obugumirira nnyo n'otandika n'okutuyana n'otandika n'okukankana, ekyo tekitegeeza ovulation. Ekyo kiba kitegeeza wandibanga olinamuko ku buzibu obulala obwetaaga okubeera nga obucekinga. Obuzibu buno busobola okuba maybe wandibanga wafunyemu omusujja ng'ensiri zaakulumye oba nedda nga wandibanga wafunyemu ku infection etandise okuspreadinga ng'egenda mu musaayi gwo, mu luzungu tukiyita septicemia. So obanga ate okigayalidde kisobola ate okuvaamu obuzibu obulala. Leero tuli kwogera ku when is the best time to get pregnant faster era tuli kwogera ku nnaku zosobola okubanga ofuniramu olubuto. Tugambe nti olunaku olwo luba lwa 14 n'ennaku esatu eziddiridde, naye ate tugenze mu maaso ne tugamba nti okumanya nti wandibanga oli mu danger days omubiri gwe gujja kubugumirira, n'ekirala ojja kulaba discharge oba ebivaayo wansi bijja kubanga amagi gano agawayita amabisi bijja kuba bingi nnyo nga byeyongera. Todduka mu ddwaliro n'ofuna eddagala lya infection ng'olowooza olina infection. Ekyo kiyinza okulaga nti oli mu danger days, naye of course nga bwe tugambye we byeyongera then of course osobola ogenda mu ddwaliro ne bakolawoko katest ke baba bakola baba bakayita urine analysis test. Bagenda okuanalyzinga omusulo gwo then balabe abasawo baba bajja kubuulira nti yes omusulo gwo gulimu obuzibu oba gulimu kye bayita yeast cells. Of course osobola okufuna treatment singa kizuulibwa nti wandibanga olinamuko n'obuzibu obwo. Test endala gy'osobola okulabirako nti oli mu nnaku ez'okubanga ofuniramu olubuto, ojja kulaba amabeere go nga gatandika okubanga gabeera painful oba gabeera tender. Amabeere gajja kuba gakuluma. Amabeere gaba gakuluma nene kiba kitegeeza nti wandibanga era oli mu nnaku ez'okufuniramu olubuto. N'ekirala ojja kuwulira pain mu sides eza kye bayita pelvic pain oba mu kiwato kyo ekirimo mu kiwato pelvic region mu Luganda ndooza kye kiwato. So ojja kuwulira pain mu kiwato kyo and then ojja kuwulira pain ene esobola okubeera ku side emu oba ku side bbiri, naye ebiseera ebisinga ebeera one sided. Esobola okubeera ku side ya ddyo oba eya kono, esobola okubeera ku right side oba left side. Pain eno mu luzungu tugiyita mito shikmaz pain, kigambo kya Lujamani kitegeeza pain eri due to ovulation. So
pain eno oba ogifunye eba efumitira naye ng'owulira just ku side emu nga pain eno eri very sharp, teweralikirira. Pain eyo eba etegeeza nti wandiba ng'oli mu ovulation. Of course weba nyingi nnyo odduka mu ddwaliro ne baba nga bakuchekingako ne bakolayo ku scan, naye era oba ng'oli mu nnaku kubanga osobola okufuna olubuto era omusawo wa scan ajja kiraba, wajja kubeerawo changes mu nabanayo oba wajja kubeerawo kye bayita endometrial changes, wajja kubeerawo ne ku majigo kennyini gajja kuba galaga increased antral follicles. Doctor ajja kuba kunyonyola kye kitegeeza, naye amajigo ajja kuba galaga nti yes gali ready okubanga gabeera fertilized. Naye ate kisoboka osobola okufunayo ka pain killer nga ka Panadol n'omirako, pain eyo emala negenda. So obanga obadde oli mukyala muli couple muli bafumbo naye nga mubadde mu planninga ekyokufuna olubuto, then kyekyo ekiseera ekyokubeera awamu, then chances zammwe ez'okubanga mufuna olubuto zijja kuba nyingi nnyo. Tuli kwagala at least obeere nga oli mukyala oli eyo naye ng'olina information entuufu ekwatagana ne ku tuli kwagala omukyala n'oba nga oli eyo naye ng'ate olina information entuufu ekwatagana ne ku bulamu bwo. So mukwano gwange buuza Omusawo Gerald Massa ye channel gy'oliko. Nsanyusa nnyo okubanga okyali naffe akabanga kano ketumaze nga tuli kwogera ku when is the best time to get pregnant. Ndooza by this time otandise okubanga otegeera nti olunaku lw'osobola okufuniramu olubuto lw'olunaku olw'14. Tukyagenda mu maaso ne video yaffe era tukyayogera ku lunaku ki lw'osobola okufuniramu olubuto. Tugambye nti signs zezo zennyini ojja kulaba discharging efuluma, ojja kulaba temperature yo ng'erinnya, naye ate ky'osobola okukozesa okuzuula nti yes wandibanga oba okyosobola okukonfaminga nti yes oli mu time ey'okubanga ofuna olubuto, kyekino kye bayita ovulation predictor kits. Ovulation predictor kits bubeera bugundi obukebera olubuto, bubeera nga buno basically bubeera nga buno strips obukebera olubuto bu urinary HCG strips, naye buno buba bukebera kulaga nti yes oli mu period oba oli mu nnaku ez'okubanga osobola okufuna olubuto. So osobola okubufuna mu pharmacy yonna ekuliranye. Pharmacies ezisinga zonna zibulina babuyita bu ovulation predictor kits. Ky'oba okola ogenda mu ddwaliro n'oyogera ne musawo wo oba doctor wo oba pharmacist n'omusaba n'omugamba nti mbadde njagala kugula ku ovulation predictor kits, era waba okuguzizza mulimu types nyingi nnyo, and then types ezo mulimu types eziri cheap nga si za bbeeyi nnyo, then mulimu types ez'ebbeeyi. Types ez'ebbeeyi ziba zikebera hormones bbiri. Zikebera hormone gye bayita luteinizing hormone oba LH, ne zikebera ne hormone endala bagiyita estrogen. So woba osobola okufuna okusinziira ku naye oba oyagala ekintu ekikuweera ddala results eziri conclusive, then at least oyongeramu kasente n'ofuna buli obulagira ddala hormones ebbiri. Of course woba olina ekibuuzo kyonna mbuuza mu comments wansi awo, nja kuba musanyufu okuddamu. Tukyagenda mu maaso twogedde ku okubanga ofuna ovulation predictor kits, ne tugamba nti ovulation predictor kits zino ky'oba okola oba okafunye okasimulula okusinziira ku musawo nga wajja okulagirira akakuguziza, then n'ofuna omusulo ogw'okumakya. Kimanyiddwa oba kyakolebwako research ne kizuulibwa nti hormones zino ebbiri, luteinizing hormone ne estrogen, zibeera very high mu ekyo ekiseera eky'obudde obw'okumakya ng'obudde bukya. So olina okola test eyo okuva ku ssaawa 12 paka ku ssaawa 2 oba ku ssaawa 3 ez'okumakya, the morning time nga wakazuukuka era nga wokebera olubuto. So ky'oba okola okwata akagundi ako n'okayuzaamu, then n'ogyamu akantu akali munda kennyini kabayita ka strip akatestinga, then n'oleeta omusulo n'oguteeka mu ka container kalina kuba nga ka container kayonjo, then n'oleeta kano akati akakebera n'otonyezaamu mu musulo ogwo, then kabeerako directions, kabeerako bu arrows obukulaga nti kati wano wonyika mu musulo. Oba omaze okubanga onyika mu musulo okajjamu n'okateeka ku tebo, then n'olindako okusinziira ku budde manufacturer bwe yateekako. Manufacturer yoyo aba eyakakola. So oyinza osoma bulungi kungulu nga tonakaggulawo, kuba ebiseera ebisinga bantu baffe bakola mistakes kuba tebasomye ku bintu. So osoma akantu n'oketegereza bulungi, era instructions zijja kubeerako, ojja kulaba nga bakugamba nti deep for maybe 3 minutes oba teekamu for 5 minutes. Teekamu then kakadipinga mu musulo then okateeke ku table, and then from there kaweemu obudde kajja kuba kalaga results ezo. We kalaga obulayini obubiri, then kiba kitegeeza nti yes oli mu
ovulation days oba osemberedde okubanga kati oli mu nnaku z'osobola okufuniramu olubuto, kiba kikwanguira nti bwe kaba kalaze obuti obubiri, then kiba kitegeeza nti beera ne bbaawo okumala akabanga kangi nnyo, then of course mubeere nga mu making love mwegatta, then ojja kuba olaba nti chances ez'okufuna olubuto zijja kuba increased. So togedde ku lunaku ki lw'osobola okufuniramu olubuto, togedde ne kubanga kwegamba biki by'osobola okukozesa okumanya ennaku z'ofuniramu olubuto, togedde ku kalenda olina okuba nga recording ennaku zo, ne tugamba nti ojja kufuna temperature, omubiri gwo nga gwokyerera, ojja kulaba amazzi nga geeyongera okufuluma wansi, okwata olugalo n'oluteekayo wansi mu bitundu bye ebyekyama, ojja kulaba ng'omumwa gw'anabaana gweyongeddeyo waggulu, and then of course gumala ne guggulawo, and then ojja kubeera n'obwagazi bungi, ojja kubeera ne increased libido, then n'ekirala tugambye nti osobola okukebera ovulation day oba osobola okukebera n'omanya nti yes osemberedda okubanga ofuna olubuto ng'okozesa buno bugundi bwe bayita bu ovulation predictor kits. Mukono gwange oba olina ekibuuzo kyonna buuza mu comments, nja kuba nkiddamu. So tugambye nti osobola okufuna ovulation predictor kits then n'oba nga z'okozesa okukebera nti yes wandibanga oli mu kaseera ak'okubanga ofuna olubuto. Era twogedde ku ovulation predictor kits ne tugamba nti zirimu types 2. Mulimu type esooka gye bayita mulimu type esooka ekebera hormone gye bayita luteinizing hormone, then mulimu type eyokubiri ekebera hormone gye bayita estrogen. So kyandibadde kirungi n'ofuna ovulation predictor kit oba n'ofuna ka strip akatestinga hormones z'ebbiri. And then nekirala tugambye nti singa muba muli couple oba mugezezaako okubanga mufuna olubuto naye nga akaseera kabadde kawanvu, wandibanga waliwo ebitateredde bulungi mu byobulamu, era tugambye nti ebitera okuleetera abakyala okubanga bafuna obuzibu mu kufuna olubuto amangu biri bisatu. Ekisooka kiri nti obanga tolina health sperm oba enkwaso z'omusajja wezibanga tezimala oba wezibanga zirina obuzibu, then ebyokufuna olubuto biba bigenda kubeera difficult oba biba bigenda kubeera bizibu. Ekirala omukyala alina okubanga alina healthy egg oba healthy ovum. Healthy egg oba healthy ovum kiba kitegeeza alina okubanga ovulating obulungi, ate alina okubanga alina amagi nga gakula obulungi ne gatuuka kwolwo olunaku olw'14 ne gabeera released. Omukyala wabanga alina amagi naye nga tegali healthy, normally ebyokufuna olubuto biba bizibu. Ate noba nga ate waba tokoze test zino tosobola kumanya kituufu. Ogenda okulaba nti ojja kutambula mu bifo bingi, onywedde habo, okoze buli kimu kyonna naye nga olubuto luganye. Oyinza okubanga weetaaga okubanga ofuna video eno n'ofuna obubaka obulimo ne weeyongera okubanga oyogeramuko n'abasawo. Osobola okwogera nange, namba zange za WhatsApp zeezo ku screen oziraba, +256 701 79 78 76, then eyokubiri eri +256 787-668-962. Osobola okubanga oconnectinga nange ne tubanga twongera okuwayamuko ku channel yaffe eno, twogera ku women's health, twogera ku nsonga ez'ekikyala, ensonga ez'abakyala. So tukyagenda mu maaso ne biki byolina okubanga oleberako oba biki byosobola okubanga otakinga into consideration okumanya nti kati wandibanga osemberedde okubanga ofuna olubuto. Tubyogeddeko, tugambye nti obanga omugezaako okubanga mufuna olubuto mulina okupayinga attention ku bintu bisatu. Ekisooka, there should be a healthy or there should be healthy sperm. Ekyokubiri, there should be healthy egg oba healthy eggs. Ate n'ekirala ekiddako olina okubanga at least olina okubanga obeera ne okubanga kwegamba managing stress. So webale nnyo mukono gwange okubanga obadde naffe ku channel yaffe eno. Togedde ku when is the best time to get pregnant, era togedde ku ovulation date, era remember okusubscribinga obeere ng'olaba videos zaffe zetuteekayo buli kanaku. Nsanyuse nnyo okuwuliza, nyiga epeesa erya subscribe, genda mu comment section obuuze ebibuuzo byonna, nja kuba musanyufu okubiddamu, era nga wolaba mu comments buli abuuza yenna muddamu. Then nekirala connectinga nange ku WhatsApp. Kyoba okola ku WhatsApp otekayo ekibuuzo kyo kuba nkola ku balwadde bangi, then mba naawe nsobola okuwa obudde okwebuuza ku WhatsApp kwa bwereere, ombuuza buli kimu kyonna then nimba nga kikuddamu. Wobanga obadde oyagala kusoma ekitabu kyange The Ovulation Predictor Kit oba The Ovulation Calendar Get Pregnant Faster, ekitabu kyange weekiri, genda mu
mu description eya video eno, description oba okulaba description ogenda just nonyiga akapeesa akakulaga ebigambo ebiri wansi wa video eno, then link eyesooka nogiklikingako, ndoza ekiba kidirira baba bagenda kulaga kibayita sales page, obeere ng'olaba page yange eyogera ku kitabo ekyo, then oba oli interested of which mba mugezezaako okubanga mufuna olubuto, ekitabo ekyo mbadde nsaba okifune, kirimu buli kimu kyonna kyeweetaaga okumanya okubanga ofuna olubuto amangu. So oba oligenda kufollowinga instruction zibagenda okugamba. Oba oyagala okusoma ekitabo kyange, genda mu description okilikinge ku link eyo, then ejja kuba ekutwala ku kitabo kyange obeere ng'okisoma. Sanyuse nnyo mukwano gwange, webale okumpa ku budde era ne tuba nga tubayamuko videos nzifulumya buli lunaku ku ssaawa 11 era komawo enkya ku ssaawa 11 nja kuba musanyufu okuwuliza. Omukama atukume fena. Bye bye era olunaku olulungi. Bye bye. Thank you my friend for attending today's lesson. I hope you have learned something, and please, if you have any questions in regards to what we've just discussed, leave your questions in the comments. Ask me your questions. I will answer all your questions. On this channel, Gerald Massa, the Health Educator, I talk about women's health. Have yourself a fantastic and healthy day, and may God bless us all. Bye bye.